Wonderboy UG ya YouTube channel gyoliko era nga Vic Genius the songwriter Outer Genius Productions nzenzize okubanga nkutusaako story eno. Olunaku olweggulo ababadde ku live gye nabaddeko ey'omukulu Fred Lumbuye nabagambye nti waliwo story y'omukyala omu yavaako ebweru babatera bayita bakadaama tekibayisa bubi ojja nakutunyonyola kyekitegeeza akuba buli omu akinterpretinga bubwe. Olunaku olweggulo nabategeezezza nti tulina story y'omukyala ono and finally tumaze ne tumufuna. Nyabo nkulamusizza Nyabo. Obulamu bugamba butya? Obulamu tebubadde bulungi. Lwaki tebubadde bulungi? Ensonga mpanvu eziganya obulamu okuba. Naawe obwo bwagala kubanga bwakapere ki ekikuluma mbu obulamu bunnuma? Obulamu bwandibadde si bubi, ndi mulamu siri mulema. Naye lwennyingizeemu oba amaanyi gange entuuyo zange nga bwe nali nsuubira okuzisanga e Uganda si bwe nazisanga. Entuuyo zo saazisangawo. Bwe bulumi bwe ndimu naye nga wasigadde alhamdulillah ndi bulungi. Wasigadde oli bulungi. Aidi nja kusaba osembeze ku kamera yo maaso eyo. Saakira ti abantu bafuna bulungi eddoboozi y'omukyalo n'engeri gy'ayogera empola mpola. Nze amannya gange neeyanjudde nga bampita Vic abasinga ako Vic exclusive. Oli wadde mbogamba nti agago tuganjule oba tugaleke. Amannya gange nze Namutima Mariam. Madam Mariam. Naam. Tutandike ku bulamu. Ojja otya okugenda ku kyeyo? Natandika 2016. Nayitira Kenya. Wayitira Kenya. Ngu okukusiddwa bukukusibwa okugenda ku kyeyo oba wayita mitendere emituufu? Era ayitire Kenya yenna abatagendedde mitendere emituufu. Gwali mwaka ki ogwo? 2016. 2016. Mwezi ogwa musanvu. Nga passport ogiina? Esebo. Kati olwo kikutwalira bbanga ki? Oba omuntu yakugamba nti ayagala kutwala bweru? Yakuwa bbanga ki okubanga ofunye passport okugiprocessingako? Antwala okugenda ebweru yansanga nyina passport yange. Just nga nze njagala genda bweru nga ndi ready mbya passport. Yasanga kiwedde ku kya passport. Era yaŋŋamba luvannyuma lwa wiiki emu nali ndi awo nga nkubira essimu. Naye ng'ebyomu nnyumba mbitunze shuwadiru nga manyi nkola ki? Ngenda kunoga ku muti nga we tugenda tetumanyi. Nengenda ebyomunju n'entunda bye nali nnyina bu TV mifaliso buli kimu nsobola okugenda ebweru. Nentuuka e Kenya. Actually gundi basi yandeka ku boda ya Malaba. Yakuleka Malaba? Yandeka Malaba, Uganda. Nga tebakkiriza ebiseera ebyo abaana bali bakusaba ali bangi. Nga bayitidde nnyo Kenya. Ne bambuuza olaga watwali abawala nga 6 be basigaza ku boda ye Kenya ne Uganda. Ne tubalimba lwe buli omu n'ayogera kiki. Ati omukyala yali antwala already yali amaze okumbuulira ogenda kwogera bwoti ku boda biki ebyo. Yali mukyala ye yali akusetinga akutwala? Yali mukyala naye nga muna Uganda abeera Kenya. Kati munange nga tulinnya baasi zaali saawa emu twatuuke Malaba saawa zaali nga 5. Yakusaba oyongereko ku ddoboozi? Zaali saawa nga 5 awo. Nga baasi esitopinga nga batugamba tuveemu nga tuvaamu. Abasigala nga batusigaza twali abawala nga 6 nga tusigala nga tusulaawo ku boda. Batulinyisa ne baasi ezituza abasirikale. Ezibazze ne Uganda? Ffe ne tugaana. Ne mukukutiraawo? Ne tulemerako kugundi ku boda. Obwaca ne tulinnya boda zino ez'okutuulako. Ne tugenda ne tuuka twatuuka eri munda mu Kenya. Twasangeyo abasirikale bennyini abatustopinga okola ki okugenda. Ne tutandika okubuna emiwa buli omu yakwata lulwe. Buli omu ng'adduka bibye? Era basi twali 6. Buli omu basi yagirinnya lulwe. Kati kola olunaku lwennyini omukyala we yali anneetaaga nga ndi supposed okutuuka ku saa 7 ogw'emisana mbe nga ngenda ku airport kola olunaku lwennyini ekitaasoboka. Munnange nga tubeera mu kkubo nga tumala tutuuka Nairobi zaali saawa nga 10. Paka omukyala lwe yandisiivinga saawa zaali 2 ez'ekiro. Nantwala ewuwe ngenda okutuukayo nga era waliwo abalala abawala nga balinga 3 ku 4.
era nga nabo bagenda mu nsi ya Oman. Mwali mugenda Oman? Olwatuuka omukyala n'annyaniriza nsiize enjala zange nga omanyi omuntu ava e Kampala nga ze simanyi nti gye ndaga enjala zirina okudda wano e Uganda zikoma wano e Uganda. Munnange omukazi antwanga nayo naanaakola nga mugamba ngenda kukola ng'atwala baatwala nga nsooka nsigala ng'atwala baatwala nsigala ajjukira bw'afulumya ayingiza afulumye bwakola ki nga yapangisa ennyumba kalina naye ng'eri bisenge bina kati ekimu nga kinene kye tusulamu ffe baakukusa okutwala wa Oman naye ng'atukuumira mu nyumba emmotoka tugirabira mu ddirisa buli kimu embeera okulabako ebweru kasita oyingira tofuluma paka lwakutwala ku airport. Katono nnyo wano okuva Uganda wasasula okuprocessinga ku bintu byo okugenda wasiteekamu ssente zaali mmeka? Gyali emitwalo 6. Nga oziweereza mukyalo oyo ali e Kenya? Yaziweereza abo bakola nabo wano e Uganda abalinga ba agenti be. Fumita emboozi nange olwatuuka ng'essaawa etuuka ey'okuntwala nga sooka ntwala nga bankuba ebifaananyi nga bisindikira bakama bange nga nfuna ekipapula kyentambulirako nga tuuka ku airport nga tetunatuuka eri mwennyini mu waiting nga ngamba bw'otunatuuka wano bwe wati ogenda vaamu sikumanyi tomanyi era bakwata sikumanyi tokola ki tomanyi. Awo tunnyonnyolewo bulungi kubanga waliwo omwana atulaba ayagala okugenda ku kyero naye ng'oluusi abadde agenda ng'akukusibwa bukukusibwa. Tunnyonnyole ku ngeri gye mutuuka ku airport nga mugenda kwawukanira ku airport tondabangako sikulabangako kyokka nga obadde obeerawe. Different eriwo wano nandigereza ku airport ye Uganda nti ntono nnyo ku ya Kenya. Kati ye Uganda mpanvu DJ oba kunnyonnyole ntya airport ye Uganda nene okusinga ye Kenya? Ntono nnyo ye Kenya ennene nnyo ye Kenya. Uganda katono kati nga twalina okulinnyawo bbaasi okutuuka wali mulyoke muyingire ku waiting naye nga temunnatuuka wano ku basi wezibaleka abasirikale era balina still okukola ki okubacekinga. Kati jjukira obudde bwe natambuliramu baali tebakkiriza baana genda wa bweru. Kati omukyala we twatuuka mu basi n'aŋŋamba bw'ovaamu ng'olaga nti sikumanyi siri naawe buli omu ali ku lulwe ate ng'olina otambula ng'oli serious nga tomagamaga omusirikale kyakubuuza bw'oba togenda kisobola ng'osirikawo. Nga tutuukawo era nga nkola nga bwe yaŋŋamba nga wetuyitawo nga tutuuka awasemba okuyingira munda mu kizimbe eyokubiri kuba eno eyali esooka zaalinga 3 kati eyokubiri era twasanga omusirikale ng'ayimiridde ng'eri bagayizi gye batudde eri n'aŋŋamba oyo yagenda okuyingiza munda ng'akusongerako obusongezi omusirikale aliko airport kati n'aŋŋamba gwe tambula ogende gy'ali yamanyi ekyokukola muntu we n'amukolera sayini omusirikale najja nampiikinga ne tuyingira munda ne bankola checkpoint n'entuula eri mu waiting. Twali olwo nga tusimbula natuuka ku makya saawa zaalinga 10 natuuka saawa nga 10 nga tumaliriza byonna checkpoint ebyo nga bakama bange nabasangawo nga baninze ku airport n'akasimu nga bakola bwe bati olwalaba ekifaananyi kyange nali mu dress ya yellow gye nali nyambadde ne kasikavu kange ka pink nendaba nti abalina ekifaananyi ye Oman nendaba bakutte ekifaananyi kyange saabuuza nagobera bugoberezi kubanga amanyi nti be bakama bange nga ngenda nga bannyaniriza bulungi mwami na mukyala ne driver nga banvuga okuva Muscat Oman nga banvuga mpaka ekitundu bali bakiyita Swahara distance mpanvu eringa kuva wano mpaka Masaka. Kuva Kampala mpaka Masaka mwavugirawo essaawa nga 2? Twatuuka ssaawa emu nga zigenda mu 2 ez'okumakya. Ntuuka nga bandagawo nnyo okuwummulira nga mpummula nga ngamba ebintu yogenda biteekaawo nga ntandika nga mpummulamu. Nazuukuka nga bampa caayi nga batandika okundagawo ennyo okulongoosa kisenge ku kisenge ewabweru embuzi enkoko buli kimu. Katono nnyo twagala otunnyonnyoleko ku experience y'ennyonyi
Was it your first time okulinnya mu nnyonyi? Experience tunyumize tusunireko wawulira otya first time y'okubanga oli mu nnyonyi? Nawulira essanyu kuba nali sigirinnyangako era n'okugirinnya nali sisuubira nti ndigirinnya. Naye nga wafuna passport n'ogamba ndigirinnya? Nga nyina essuubi nti kasita nfunye passport ngenda kulinnya ennyonyi. Walya mu nnyonyi wakozesako ebiyigo by'ennyonyi? Iye ne bw'oba tolina ssusu owalirizibwa noga nti njagala genda wali toilet at least olambule ku nnyonyi. Bangi lwaki nkikubuuza bangi bakadama oba abantu abalinnya abagenda ebweru abakozi ekigambo ekyo kitegeeza abakozi bakadama kitegeeza abakozi. Okay, abiseera ebisinga betufuna ku interview batugamba tebaagala nnyo kulya mu nnyonyi, tebaagala kukozesa biyigo bya nnyonyi. Buli omu akuwa ensonga enjawulo, so gwe otwewunyisiza okubanga wali proud okubanga okay. Tudde ku experience y'ennyonyi tugireke kati otuuse otandikirawa okukola mu Oman? Natandikirawo kola olunaku kuba nebakamu okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 zaali ssaawa 4 lwenadda engulu awo natandikira okukola. Otandika okukola mu communicatinga mu lulimi ki? Olulimi lwabwe waliwo yasooka okulukutendeka katugambe wane Uganda companies ezitwala abaana ebweru okukola emirimu egy'obwa housemaids basooka ne baba bangula mu lulimi lwe baba bagenda okukozesa eri. Kati mwabaakukusibwa mwasooka ne musomesebwa ku nnimi ze mulina okukozesa nga mutuuse gye mulaga? Ojja kunsonyiwamu ku kya kampuni era nsaba zinsonyiwe sizivumiridde ate sizisiize enziro. Kampuni ezitwala abaana ebweru ne bana abakukusa mu ky'olulimi bafaanagana. Tebasomesa nnimi? Tebasomesa nnimi. Genda weetetenkanye kasita otuuka eri olina okukozesa obwongo bwo n'okusoma omumwa n'okutegeera sign languages. Ne bw'oba tokimanya era abaana bangi kibalemerera ne badda ga lulimi. Oyogera omanyi oluzungu naye ate bo tebalumanyi? Nga tebalumanyi. Otandise okukola okozeeyo bbanga ki? We nasookera nakolawo omwaka gumu, nakolawo emyezi gyali 4. Ng'egyo emyezi 4 bakuyisa batya? Bampisa bulungi omwezi gumu. Era nenkuba n'ewaka ne Uganda ne mbagamba nange ndi bulungi famire njagala bampisanga mwana wa waka. Birooto byaffe bituukirire. Kati we natandikira okufuukuka famire okwekyusa mwezi gwa 2. Naye ng'ogusooka gwali mulungi mu nneeyisa mu ndya. Nali sisuubiramu bizibu. Nange ngamba nfunye famire ngenda kolawo emyaka gyange ne bwe gibe 3 nzire ewaka. Ebirooto byeyongera okula. Omwezi olwatuuka ogwasooka nga nsaba ssente omukyala nga ngamba inshallah ekyo ekigambo kye bakozesa tugenda kusasula inshallah. Nange saali mubi nga nkola wiiki emu mala nga nsuulawo ebikola gamba nti nyina abaana olwatuka bwe bati nabagamba eyo famire nabaganye n'abaana 3 nze maama nze taata naye nga nyina omwana omu ate by then yali nga alina emyaka 6 we namulekera. Nange nga omukyala nziramu ngamba kola totukooya twakuteekamu ssente zaffe okujja wano okukola tetwagala kutandika tuzanyirako. Naye nga ssente ze bakuteekamu ozirabako? Nga siziraba. Mitembozi nga nange ngana okukola olunaku lumu naku 2 nga nsiba mu rumu yange nga sirya nebbirira nengenda nenywa amazzi ku tanka nenzira mu rumu yange. Mukyalo olunaku olwokusatu yansanga nyambadde bulungi nnyo ne laptop baga yange namugamba kimutwala ku airport kuba kyo bakimanyi ne batamanyi luzungu naye airport yakimanyi kitegeeza kudda waka. Namugamba twala ku airport. Naye mu mbeera eyo ng'omukyala atandise okuneenyinyala nga bwakuyita akola bw'ati bwakuyita agamba semberayo ng'oyimirira ng'oyo omwami wayimiridde naye ng'akola bw'ati. Bw'oba oyingidde mu nnyumba oluvawo ng'ayingira mu kisenge ng'aleeta perfume ng'afuuyiramu nekitandika okunkosa. Essowaani ne banjawulira
ya chuma kagirasi ka chuma akakopo ka chuma nga bwe butinga ne bwokawa baby w'emyezi 8 wano akakopo kalinga mwana takuta embeera netandika okukyuka nga ke bakuwolire mu nyweremu emmere gye bakuwa bamala kulya mu lusanya lubeera lunene bwe ruti bonna n'abaana bamala okulya n'abikwata n'abikuŋŋaanya n'engalo bwati n'agamba kaddaama tali olonga ategeeza ki mukozi gwe jangu okime ekyokulya naye nga mazima amatuufu e Uganda nali sikirabangako ti omuntu ali emmere esigadde ku sowaani gye baliddemu n'amagumba g'enkoko nga byonna byomu efikiridde nga gwe gy'olina okulya gye bakuyitira obulamu ne butandika okunkosa netandika okwenyuwa ekintu kye nali nziza okukola embeera netandika okukyuka nagenda okuweza emyezi 4 nga nsiiwuse nga ninga eno top gye nyambadde nga nze nanga ndi mutini nali siri munene nnyo naye okusinziira embeera gye bantwitingamu ng'olwakawezaayo bbanga ki mwezi gumu ovanga ku muntu akuyita n'akwata bw'ati n'ofuluma n'afuwa spray n'agamba n'aleeta n'agamba genda okume bohuulo omuliro otekeko obuwoowo tutegeezeemu abatabitegeera eby'oluwalabu bohuulo kulinga nga onogamba nti genda oleeteka perfume naye kati bo obwawe babuteeka ku gundi balina we babuteeka awo ku muliro ne bumyokera mu nnyumba obutawunya bulinga bubaani naye nga si bubaani babuunya bulungi munene bitandika okunyiga omuntu banenyinyala sesize pupu mpulya siwunya bubi nkeera nenaaba naye nga ndaba omukyala buli lwampita naddala oyo omukyala yali mukama wange eyali asingira ddala okukolanga bw'ati nga ne bwakuyita Mariam ng'amala akola bw'ati ng'era akasikavu tekakyanvaako ng'akasiba bw'ati mpaka ku nnyindo embeera netandika okunkaluubiriza ne bitandika okuntama olwo akasente amaze n'akakuwa ak'omwezi ogusooka oba akyawalidde ng'akyawalidde nga nange nganya okukola kati bwe nagaana n'ayita baawe abeera papa papa najja n'aŋŋamba Mariam kola biki tugenda kuwa ssente saawa eno tetulina ne mugamba nyina abaana balina okulya nyina maama alina okulya alina okunywa byonna balekedde balina obbalabira balina okulya balina okunywa najja bakolerera njagala ssente ne baŋŋamba kola enkya bwe tutakuwa ssente toddamu kola ne mbagamba nedda nyina okukola nga mukola ki nga munsasula era neyandeese yaŋŋamba nti sigeza nenkola omwezi gumu oba 2 nga temunnakola ki mulina okunsasula buli mwezi naye bagenda ne beesondasonda gye saali nalindi awo nga bandeetera ssente olwo ng'ofuna bakuwa ssente meka gyali 85,000 naye ng'omukyala yali aŋŋambye kakadde ku 95 naye nga ndeetanga mugamba ssente zino ze mumpa si zezo n'aŋŋamba zeezo ze tulina okuwa n'abakozi be tukozeseza ebbanga wano ze tubawa nenkubira omukyala eyantwala we Kenya ne mugamba ssente ze bampadde sizitegeere emirimu mingi banzijako essimu nagenda ne mapeesa ne baginzijako jjukira nalina mu line ya MTN ne Airtel nga tebikola ne banzijako essimu ne mbagamba eyange embeera nayo kati ne bangulira line yaabwe yeeri Oman nga baginziriza luvannyuma lw'omwezi lwe bansasudde ogenda okusindika ssente kasita mala osindika ssente nenkakasa nti zituuse nga bansaba line nga nsigaza mapeesa wange nga temuli line naye nga wifi bagirina nga tebanzikiza nakubeera na smartphone kati munnange ebyo nange nsooka mbigumira ng'eyakajja obeera mubisi nnyo ekyeyo ekisooka kati munnange nga bansasula nga tukaayana mu nsasula gye bampadde mu ssente nga baŋŋamba zeezo nga nkubira omukyala nga ŋŋamba zeezo gumira ku ezo ze bakuwadde ne making sure nti bakusasula buli mwezi munnange nga nguma nga nkola nga mugamba ne madamu ssente ze bampanga ntono okusinziira ku mirimu gye nkola nyina olabirira embuzi nkuuta oluguudo wabweru w'ekikomera nsala emiti ndabirira enkoko ndabirira abantu abaana bangi omukyala aleekaana okufa obufi kuba yali first time yange nga simanyi muwalabu bwaleekaana ayagala kuyite nga tanajja linnya ly'omukama Mariam nga watuuse dda ne bw'oba oli wala iye olina
okudduka misinde okutuuka waali. Yes madam, akoko nako bakamanyi. Nange nga mugamba embeera si nnungi nga basooka ogume. Bw'onoowezaawo ku sente ojja gula omulimu omulala okole ki? Oveewo. Kati ntuuka yakupangirwa ddiru y'okugenda e Kenya yakugamba. Ntuuka nga ogusooka nga guyita ogwokubiri nga guyita embeera yongera kukaluba. Eyali afuna emmere mu budde nga sikyagifuna. Gye baali bakuŋŋaanya gye bamaze okulyamu nga sikyagirabako. Bampa kugitwalira nkoko. Nze yali sigirabako. Ate nga agamba kola. Nga nkola naye nga sirya. Kati waliwo omukyala gwe nasanga waawe waka. Muka mutabani wa bosi wange. Yalina abaana 3 nga bonna bato. Engeri yabeera nga mufumbiro yali afumba nga nze ogwange gwa kiliininga waka nakulunda bisolo nakukola kiŋŋambiddwa kukola. Omukyala oyo najjanjagala nnyo olw'ensonga nti naleranga nnyo abaana be. Kati bwe yafumbanga emmere ye yampanga ekyokulya naye nga mu bubba yaŋŋamba nkwegayiridde bwe bakukwatira ndi mufu nawe oleki ndi mufu mmere just bumere. Kati ng'emmere eyo ngaddira tifini buno bwe baguliramu dates entende nga mwanteera. Kati nga sirina wenkwekanga ne ruumu gye nnyina bacekinga buli lunaku. Balaba oba olina ky'otukweka. Kati ng'ennyumba gye nnyina okukwekamu emmere yebeere safe ng'ebeera toilet. Bw'oba okyali mupya ku Wonderboy UG ne Vic exclusive nkusaba bambi osubscribing always updates ezifaanana nga zino inspirational stories tubeera tuzibatuusaako. Subscribing onfollowingako ku mikutu gyange emirala gyonna okuli Instagram, Facebook, TikTok ne Twitter nkozesa Vic exclusive. Vic se ey'abakazi nkozesa y'abasajja VIC. Emmere ekifo ekiri safe wali oyina giteeka mu toilet era nga mulina ogiriira mu ddakiika ezitasukka 15 bwe zisukkamu aba ku mulyango okola ki mu toyi gulawo. Restrictions zayitirira eddakiika 15 bazisusanga ng'oli mu kiyigo nga alina okukonkonayo alabe kikyokola mu toilet era makinga sure okucekinga okola ki mu toyi naye nga amanyi nti oli mu toyi bakola muki. Of course jiba milimo gya ggwanga naye nga alina okumakinga sure nti akeberamu. Munaye mbeera negenda ng'enyiga nga bwenkubira omukyala kasita nfuna essimu banziriza layini yange bino nga bantutte nga ne mu banka basigalawo nga ono omwami bwayimiridde mu motoka ng'esimbidde ddala mu banka nga bandaba bwe bati naye nga nnyina gwengenderako yali mukozi munnange ng'aviira Kenya. Namusanga nga akolera mutabani wa bosi wange nga yakuuma mu banka omwo. Olaba nti bakadaama batukumanga aba president ya Uganda wano. Security ya amaanyi toyina kulwa mu toyi toyina kulwa ku banka kugambye keya gye batuwa eringa ya president wa wano gwe bakuuma Uganda wano bwe batukuuma bakadaama ebweru. Nange nga akola kinga nfune eyo gapu nga mukubira ngo omukyala ngamba guma naye nga gwagumya nyongera kugwerera. Natuuka ekiseera nenemererwa. Kati mu process y'okufuna passport waliwo omwami yali angambye agenda kuntwala Dubai. Oman. Process ya passport okufuna passport waliwo yali akupangira ogende Dubai. Yali angamba kuntwala Dubai. Kati Dubai eyo nengenda owulira nti buli agende Dubai abeera nekolera jange. Baba malaya mu biseera ebyo bikyawulikikanga. Nakati bikyawulikika naye era kati abamu twakitegeera ekituufu. Nensikatiramu era yalina passport yange nagendayo mu magezi ne mugamba alina kyenjagala ogikozesa naye ngenda gizza. Ono yali akusuubiza okutwala e Dubai. Naye nga simanyi mulimu ki naye nga ndaba nkuba ebifaanani byanjawulo oyambala kateteyi bwe kati yambala biki ebyo nga simanyi. Owulira ati munnange mu process ya passport omugayi n'antwalako n'essimu yange. Smart. Yali tekino nga zaakafuluma n'agitwala nemulekera essimu nenfuna passport naye ng'olwedde era nali maze okukola ki okumusasula. Ti munnange nenziramu emabega ne mukubira sijja mwogera linnya mugamba nkubuulire kyaliwo wano gwe mulimo gwe gwakutwala abantu bweru.
simanyi mpaka kati one tumuleko oyo ne mukubira ne mugamba ndi ku kisenge ngenda kufa naye nkoze ntyo okuntaasa wendi kuba oyo omukyala yali afumba emmere yampanga emmere yampanga n'essimu ye ya WhatsApp nengikozesa n'okwogera n'omwana wange n'abantu bange kati omukyala lumu n'aŋŋamba Mariam oyagala nnyo abaana bange naye bw'ofunanga omukisa n'ofulumanga wano making sure nti todda mabega nkusaba ekintu eki oddeyo osanga abaana bo bw'oba waŋŋamba amazima nti olina abaana n'engeri gy'oyagalamu abaana bange ndi muwalabu oli Munnayuganda naye nkusaba ekintu eki oddeyo obeere n'abaana bo ng'okyali mulamu kyenkusaba nange akaba kutwale ku poliisi bano bajja bakwesibako boogere biki lemeranga ku poliisi toddanga wano oli mufu kuba badde bagenda kutta nga tomanyi naye bw'ova ku poliisi ne bakomyawo wano bagenda kutta ng'olaba omukozi gw'okola naye mu nnyumba yali tali mukozi oli omukyala gw'otugambye ye yakutegeeza nti baagala kutta bakama abo teyakyogera indirect yakiŋŋamba nga akikwekerera kati nze mu kulowooza okwange n'embeera gye nali ndaba ewaka ng'olowoleza ddala kisoboka okuba kuba omuntu atalya mmere ng'oyagala akola anaakola atya emyezi 6 nga talya contract wasooka kusayininga ya myezi 6 eri contract bino bye batugamba contract nga bakukusizza tewaba contract just ogenda kukola myaka egi era tewaliwo osayininga tugende mu maaso bakulabula omutima nga gunkuba ndi myezi kati 4 naye ng'embeera eyongera ekola ki ebijja buli lukedde mukyala akuyira amazzi oba oyoza kapeti n'aleeta pipe n'akuyira amazzi n'akuwandulira amalusu n'aleeta kibooka akukube kwegamba n'obeerawo ng'ofuuse ekyenyinyalwa emiti gw'ogirinya nali sisalangako miti nali siwalampangako miti ye balina ebisala buli kimu kibaawo nenga ne buno bulamu kikaaki nentuuka n'okukuta oluguudo wabweru ekikomera neŋŋamba omuntu eyali alunda ente kati nnunda mbuzi ebweru wane Uganda wali olunda ente anti ewaffe nga tulunda ente kati nendaba nga kintu kyanjawulo nnyo ebweru okulunda embuzi n'ente nga ndabira ddala nga tekisoboka naye munaye buli ekimu gyekiri abaana balundira ddala embuzi ne balundira ddala engamiya ne bazikama n'ozikama buli mulimu gw'otasuubira ebweru gyeguli ate nga gukolwa naye nga gisinga kukolwa abaana bawala mu buvubi bwe tukoleramu ate obusente bwaffe tetubusanga awo wennyini osimatuka otya ekiyumba ekyo okukisimatuka nga nkubira oyo omwami nga ngamba nyinawo omukwano gwange ali Muscat agenda ku receivinga agenda nampe enamba ze ne mukubira mu process eyo bali bakansasula era ogwo omwezi ogwokuna saakola ki saagusindika kati bali banziriza layini nenkubira oyo omwami essimu n'aŋŋamba mbeera n'aŋŋamba mbeera wano ndi Muscat olirida ne mugamba nembuza n'oyo omukyala actually nemubuza wano tulwa n'aŋŋamba tuli Swahara nali simanyi na kitundu kyendi mu myezi 4 kati nemugamba ndi Swahara n'aŋŋamba ye ogenda kukozesa taxi egenda kutuusa Muscat bw'otuuka Muscat bagambe ekifo nkyerabidde kyeyaŋŋamba okundisivingamu era kyenakola kolo lwennyini saalinda kuyisawo nnaku 3 kuba layini bali bakola ki bagenda gitwala ate nga kwenyina otambulira gyendaga simanyiyo munnange ekiro olwatuuka nkwata mu byange saa zaalinga 7 ez'ekiro jjukira nsula mu ka boys quarter nzekka kali mabbali ennyumba ennene eri wano akange keesuliddeko akabanga bakwenyinyala bakuteeka bbali kati nga waliwo n'akalala omutabani wa boosi wange kaasulamu yali musirikale kaasulamu nze nali simanyi nti wali tewali kamera ewaka naye nga bennyini baki bo bennyini bakolanga kamera kati nga nze mmanyi bakoze eki beebase bonna tekulyandaba kumbe nyina kamera ekola ki eyoli omutabani yasooka najja ku mulyango
jjukira yali atandise okukola ki okubaako engeri gy'ayagala yajjanga mu ffumbiro n'aŋŋambayo ekigambo kimu you have a good eyes enkeera nadda you have a good bubus bwatyo kati munange tenendowooza ze kukola ki kusaba nambale wange nga simanyi nti ndi kuki ku kamera ng'akanda kuŋŋamba gulawo togenda maama tamanya naye togenda nemugamba sina gye ndaga naŋŋamba buli kyokoze kyobadde okola mbadde nkiraba toyina gy'olaga naŋŋamba gulawo neŋŋamba ono bwe muggulira agenda kunsaba birala neŋŋaana akusaba nguzi era naye kirabika kye yali ayagala ng'agenda ayita maama we bonna nga bavaayo jjukira mutabani we omukulu omukyala w'oyo omwami mutabani wa mukama wange yali omukulu nga basula mu nnyumba emu nani ne mukama wange bonna baavaayo ne bambuuza ne baŋŋamba ggulawo saggulawo olugi baasamba lusambi nga mwende ne lugwa munda ne bambuuza olaga wakati nga tebaayingira ne bakoma ku mulyango kati nendaba nga kakoze eki kaweddemu nenga kati nyina kufuluma wano nga ndi mulamu oba either nga ndi mufu nabayita mu nkwawa kikumi nafubutukanga nvubu bwenti nempitamu kati nali ndega bwenti ku gate ate jjukira gate process weeri ekusooka osindike ate ofulume bajja kuba bakoze eki bakukotte nabalaga nti ngenda ku gate olwamala nempetekona nezire mabega gyenve manju neneetoloola kati bwe neetoola bwenti waliwo twali twanika esepiki nga kalinga ngeri akatandaalo we neekweka bwe bati nga nsitami ne bannoonya nga tebandaba kati bo balowooza ndi bweru engeri gye nali manyiwo ekikomera kyali kinene nze alunda embuzi awali ekisubo manyiwo buli kimu ebisumuluzo nze abiyina nayita mu mbuzi ganzigulawo nga nfuluma ebweru awo wennyini oli ku Wonderboy UG ne Vicky exclusive YouTube channel ziri bbiri bwoba subscribinga wano ku Wonderboy mwenna abaliko essaawa zino kwebali mwenna abaliko essaawa zino mbasaba mu subscribing ku YouTube channel yaffe ojolaba ku description gye bayita Wonderboy UG nayo tubeerayo ne exclusive interviews ez'amaanyi era ez'ettabu osobola okunnoonyako ku mikutu emigatta abantu gyonna nkozesa Vicky exclusive Vicky eya VIC then n'ekigambo exclusive Baron and Sons basangibwa Kireka Kamuli Road be batuteekamu ensimbi show zaffe saze na kadi yawe kubasomera namba naye muzimanyizi biyitaayitamuko so muyiteyo mubawagire bakutuusaako obuma bw'emberenge obuuma obukuba ebinyeebwa n'ebirala be Baron and Sons Kamuli Road wali eri ekireka tutandika n'emboozi ya Mariam olwafubutuse mu kiyumba ofulumye ebweru bakyakuyigga olw'obwongo obutono obubwo obwabwe obwange nafubutuka nsibira ku main nze simanyi nti ku main gyakoze eki gyawonye dda buli kimu kyali kipya engeri gye wakasooka mu kiyumba ekisooka buli kimu kibeera kipya buli kyoba okola ati nga nze obwongo bungamba sala ofune takisi okole ki ogende ntuuka ku main ndi mu bigere sambadde engatto ofubutuka mu nnyumba bigere n'akatambaala ku mutwe nga tekula ate eri kibeera haramu omukazi ofuukumulaba yenna nga yeebikkudde omutwe nga tabisse mutwe nga tayambadde nangatto mu kigere mu bufunze nali mu dress kati munnange layininga eri mu kamoolo ey'essimu olw'essimu ye eriwa essimu erimu eryanda liri mu kamwa ne layini essimu ngitadde mu kiteeteeyi mu kwaliko ensawo nga buli kimu nkipanguludde olwo intelligence kyekupanguluza essimu bayinza okunkwata ne banzijako layini n'eryanda teri munnayuganda musiru tugende mu maaso kati ntuuka ku main bwenti waliwo lino erikkirira bongera okusharinga live video ena kati nga luno olukkirira mba sinaddukwata nga nina okucrossinga bwenti nkwate luno olwambuka mba ngenda kucrossinga bwe bati motoka ya police ngekusalako katimba eri zitera kubeera zikatimba ng'ensalako nga bambuuza olaga wa mu Lwarabu naye nga sibitegeera nga nyimirira
nga bajja bansembera kumpi nga bantunuulira nga bambuuza onoonya ki nga mbagamba nnoonya mbuzi kiro saawa 7 zaali olwo kati ziweze 8 ogw'ekiro mbagamba nnoonya mbuzi za mukama wange nti bakama abo bali awo wansi nabo bali kukola ki bali kunoonya nange kwe kusalawo nzije ndabe eno ku kkubo ndabo baje zitolokedde kati abamu abasatu baali bakkiriza ababiri baali bakkiriza kuba bali mu basatu owokusatu n'agamba ono tanoonya mbuzi alabika yono gwe tunoonya teyeebise ku mutwe bagenda okunneetegereza obugere wansi kali wansi ne bambuuza gwanoonya embuzi engatto ziriwa akatambaala kane nga engeri gye ntiddemu nnyo bakama bange bakambwe n'embuzi zonna zifulumya ekisibo ziri wabweru sibijjukidde naye ng'ekituufu noonya mbuzi banawe Munnayuganda mukalu neweekaza nakala naye nga ntaasa bulamu bwange naye nga baŋŋamba nedda nga bampita nga ntuula mu mmotoka ey'abasirikale nga banvuga banzizaayo gye nva mu kiyumba ewaka kati nga tetunnatuuka waka nabasanga mukubo kwera waliwo ka distance okuva ku main okutuuka ewaka twabasanga bapaakinze mu kubo already nga babakubidde kadama tumulabye biki ebyo byonna mbijjukira n'olulimi okulutegera nga ndi Saudi bakadama biki ebyo kati nga babakubira nga basitopinga mu kubo olwatuuka nga banzijamu nga bangamba omuntu wamwe wuuyo omukyala nga asanyuka nnyo alhamdulillah nga wawanika emikono mu bbanga alhamdulillah naye nga alaba omukadde ono nga nsirika nga kati kaweddemu nga banyingiza mmotoka ya mukama wange nga nyingiza mmotoka yaabwe ng'ateekamu looko bamanyi eno tetumanyi mmotoka babayita bafala baddugavu abatalina kye bayina kati boolwadde eri baddemu kweyanza abasirikale nga nze looko nga ngikola ki nga ngijjamu nga bajja nga balowooza bavuga kifunfu kumbe bavuga muntu tutuuka bwe bati ku geeti nga bagenda n'otafuluma naye sifuluma bo ne bajja ne bayingira ne basimbula nga bamanyi nti looko mweri sobola kuvaamu kati tutuuka bwe bati nga ku geeti agenda kupaakinga bw'ati saalinda kupaakinga naggulawo obuguzi n'otema neeyiringula tewanuubuka nzikuluye yanneeyimirira saanuubuka munnange mukama mulungi nadduka emisinde ebiteeteeyi byadda waggulu nga gy'oddukira ng'olwo omanyiyo asimanyiyo nziruka kiwalazima naye kati waliwo natuuka nga waliwo omusenyu mungi nga tosobola ne bwoba n'emisinde gyenkanawa mukama wange olwo ansimbako ali omu musajja papa bwagoba Mariam tali mafiruhi Mariam tali nga olangamba Mariam togenda komawo nga nze nkolaki neeyongerayo bweyongezi omwezi nga gwaka kati nendaba angoba ayinza okundaba kyenakola nti tuli baddugavu kyenakola nga neeyambula sokoleshe Pastor Igo mugenzi awo yagambira ontyo nga neeyambula ngasigala ekiteeteeyi kyaffe ng'okijjamu nga kiteeka wano mu nkwawo toyina yadde kya ku mutwe nasigala nga nyambadde akaleega n'akapale munda kawasigadde nga nkola kye ekiteeteeyi nga nkiteeka wano nga nyimirira mu nsiko jjukira liringa ddungu naye kati walingawo obuggwa buno amaggwa eno Uganda gawanvuwa gano agali amawanvu aga white kati obwo obuti nga bwakula bweyala bwe buti wansi keneesonsekamu neweesonseka mu maggwa omwo ng'olina bwereere nga ndi bwereere kati munnange omwami yali angoba mukama wange teyandaba naddayo kati bwe yaddayo bw'ati ne baddayo ne bawendula poliisi endala eddemu enjigge baleeta embwa ne baleeta zino pikipiki eza poliisi buli kkala omuntu nga ninga assa omuntu engeri gye bampenduliramu abasirikale n'abajaasi ekiro ekyo kyennyini ti munnange nga naye bwe naabeera wano
bayinza okola oli mu maggwa gakufumita kati neesudde ekibangirizi amayumba gali walako ne wendi naye nga bwe nabeera wano bayinza okola ki okunkwata ne neeyongerayo bwe neeyongerayo kati engeri gye bazimbamu eri amayumba gawe gabeera mu gundi mu line kati we nasookera we bajja nenvaawo nga mbalengedde bajja ne butooki n'embwa okuva mu maggwa nenvaamu ne neeyongerayo mu gundi endala awaliraanye kati we navanga we baddanga kati nze nalaba beeyongerayo eno gyenva gyendi nga gye badda kati nensala nenzira eno gye bava tebandaba ti omutima era neguddamu negunga lwaki tosala nodda ku maini mba ntuka ku maini bwenti wana wali ebigundi emidumu gy'amazzi we nali nyimiridde tusonyiwemuko katono papa ogenda kunsonyiwamu bambi ndi mukola yesebo oli kuwanda boy UG ne Vic exclusive cameraman wange yasinze okunzijako atulina abadde atusazeeko enseko nezimusukkako okay tujja kuwa olunaku okay kati mba nyimiridde bwenti enda okulaba poliisi ziri ku pikipiki katwanga ziri ezalagirwa genda okulaba katimba eya bbulu eya bbulaaka eya maruni neŋŋamba kiki kino eya bbulu naye nga zonna katimba neŋŋamba ki kino nenzirayo emabega awo we nasula osulawa mu maggwa mu mabbali g'amaggwa wano olaba emifurege giyisa amazzi kati eri wabeerayo omusenyu nga mungi engeri enkuba gyetatonya kati neŋŋamba nalowooza okusula mu bipayipu munda ate jjukira waliyo embwa nendowooza njasangayo ki embwa kati nze nensigala eno mu musenyu otulo netunnuma nenzira ku kikomera ekyali kiriraanye awo nga bakayiwawo baali bakakoona ekikomera nga bazimbyewo ekipi ekirala bwe nasula mu bifunfu naye otulo tetumanyi muzira obulumi obwo tulo tetumanyi muzira nga neebakamu awo zaali ziwera 11 nga nzire ngujjukira eri zigenda wera 11 oyinza olowooza ssaawa nga 2 ez'okumakya ngamba kati giwunye bukedde ndi wano nga nziramu nga nyambala ekiteeteeyi kyange angamba ntandikire wanga nsooka nzirayo eri ewaka wenavudde ekiro nga njagala nzibeyo wakiri nfuneyo ku bugatto n'akatambaala ku mutwe kwe mba ntambulira omutima negugaana kati nenzire wa neighbor waliwo neighbor yalina omukozi nga mu Tanzania naye baali tebanzikiriza kwogera naye naye nga mwemanyi nga bwe twerengerako mu bubba twekubira kabbaayi ova wa Uganda Tanzania bwebityo kati gye naddukira ye mukama we yali taliiyo nga dokita ng'asula mu ddwaliro ebiseera ebisinga kati ngo omukozi yasula n'abaana ewaka tinengendayo nemunnyonnyolamu n'angamba obwedde abakunoonya kiro kyonna n'ekyo oba okola agenda wa ku poliisi ne bw'otuuka ku poliisi obwedde ekunoonya atakuwa magezi ogende ku poliisi iye byembi bisekerwa banansonyiwa kati n'angamba nkwegayidde genda wa ku poliisi ne bw'otuuka ku poliisi making sure nti ne banaakulimba batya ne banayogera batya tokola ki todde oli mufu woddira wano oli mufu alo baweze babiri abakugamba obulamu emugamba katambaala n'akampani emugamba nyambako ku bigatto n'angamba ebigatto byo sijja kulimba sirina nentambula era nange namusiibula nti ngenda wa ku poliisi saamugamba gyendaga nga nkwata kkubo nga njolekera ku main ogwokubiri naye jjukira kati tuli ku makya luli wadde bwakiro naye nga mba ntambula bwe nti nengera taxi eriko orange ne white eba taxi zeri Oman njirenge angamba eno ye taxi nga ngendawo ng'efuluma mu kikomera we yali asula oyo yali agivuga mutuukako omwami yali alabika mu kulaba okwange alabika yali mu Sudani kuba Abasudani bo babawo obutuuze ebweru yali muddugavu ate nga n'omukyala muddugavu kuba ajjukira process eyo nga sinaba kutuuka kudduka waka nze natemberanga n'engoye
Oman mu nyumba mwenyini mwe nakolanga mukama wange yagendanga n'aleetanga engoye n'azigulanga ku boda ya Dubai ne Oman n'azireeta nga sintunge nga bona ogula ebitengi n'obitembeya kati nange yazigulanga kiveera kya blue ekinene olweggula awo nga ngamba agenda ku poloti namba bweti 35 25 65 bwe watyo omuwala Kadama eyagenda okola mu kiyumba nga housemaid oba house girl bamukyusa omulimu olumu n'atandika okubeera nga atembeya mu nsi gy'atamanyi gantembeya naye nga angamba kati genda ku poloti namba bweti abawala abakukusibwa okugenda ku kyeyo I think mwina ekyokuyiga kyemufuna nga ntwala kati ebikomera ebisinga nali mbimanyi n'ebikolido ebisinga nali mbimanyi olw'ensonga nti natembeyanga n'engoye n'okulunda embuzi neera nazifulumyanga nezitamuza mu bikomera wabweru w'ebikomera kati ebikomera ebisinga nali mbimanyi myezi egyo gye wali kati n'oyo omukyala mwenyini gwe ngambye ebbawo ye yali avuga taxi already naye nali mmanyi kuba nali ntuteyoko engoye kwe kumulaba nti baddugavu bombi abali mu taxi bakuyita obalaba omwami nga mugamba oli wa taxi nti ye ne mugamba njagala agenda mu Muscat oli omusajja yakulagiridde ekyomusanga n'angamba kale tula tugende ne mubuuza sente mmeka n'angamba ogenda laba bakama bo balwadde ne mugamba ye basuze mu ddwaliro bali bubi nnyo babawadde ekitanda naye nange bangambye nkole ki ngende mbasangeyo kati bambi yeteyadda mu kunetegereza biki ebyo yangamba linnya taxi sinze yalaba agirinnye n'osaba mukama ninga alhamdulillah wano sikyafudde tutuuka ku main bwe bati awo wennyini nga batuuka ku main oli ku Wonder Boy UG ne Vic exclusive elanga Vic Genius the songwriter outer Genius production izo anze nonya abantu bano bobanga oyina embozi ezifanaganako bweziti oba oyina embozi gye wandyagadde okusharinga naffe enamba yange eri 0759618985 anjiddamu mugitagingo mugipininge eri 0759618985 eyo yange eri personal then eyo gye mulaba kozesa ku videos wano eyo ya office otekako ero still osobola okubanga otufuna tutuuka ku stage ng'omwami ya stage ngangamba sigenda kutwala eyo wala kankufunira omulala antuuse nga mugankwegayiride gwe abantu ala kuba oli muddugavu munnange nga n'olulimi oluzungu alutegeera nangamba kale nambuuza sente mmeka kuba eri batandikira mu reals oyina mmeka kemufulusi nti ne mugamba kemufulusi nti kati awo nze mba nkivulula ngamba nkuwe ekifulusa nti abagamba nti sente mmeka gwe z'oyina kemufulusi nti okitegedde producer kati ne mugamba nyina 10 real eno giba mitwalo 19 lugendo luba lunene ne mnangamba ezo ntono ngenda kujjako emitwalo 2 yangamba 20 real ne mugamba kale tugende gye mitwalo 2 egye Uganda nenzija yesimu yange gye nali njitadde line mukamwa eryanda mukamwa netandika okupanga natula mabega yayagala nnyo ntule maaso naye ne mugamba ntula mabega bangambye mukama wange yangambye ntule mabega nentula nentandika okupanga katoki yange nenzizaako nenkubira omwami ne mugamba kati ninye taxi ndagirira bulungi wemba nkola ki wemba nkusanga kati yali andagala mugamba simanyi ne kankuwa taxi andeeta namumwa kati oli naye yali amanyi Olwarabu engeri gye yali aluddeyo ne boogera mu Warabu teyabuukirawo nga nvuga mpaka Muscat mu town twatuuka ssaawa zaalinga 7 kazigenda 8 tukira nalinnya ssaawa egi nga tutuuka ero eyandisivinga eyali aninze namusangawo kati nga step olw'obuyaye butandikiraawo system ya Bwakadama ekomyewa mu taxi kati obwa sharp butandikiraawo okitegeera bwe namulaba bwe nti
yaŋŋamba nankolera sayini wa taxi kagende gwokole ki wa taxi talina mulaba nange talina kundaba nti nsinkanye omuddugavu munnange wandese kubanga wa taxi omulese akulese amanyi osisinkana bakama abo bonna basirikale abavuga taxi kati ono bwe yankolera sayini nenkitegeera ono olwamuwa ssente nemusiba naŋŋamba akukima omulaba konze wali ali awajja ko yeekale nze kangende nasimbula nakola kinagenda kati naawe wennyini andisivinga ampikinga waawo sirina kulaga nti bali ku receivinga kola ya rabodabo style wali olina beera sharp nagenda ngoberera producer twakakozesa eddakiika mmeka 50 ekatukowe eddakiika 10 enemboozi egenda kubeera mpanvu mwenna abagiriko Wonderboy UG tetusobola gimala jjukira obulamu bw'omukyalo ono waliwo yatuuse ku level ng'ayagala kwetta era nga neyeewa overdose ave mbulamu bw'ensi neyeebaka kyabugazi ekisinga okuba ekibi yagenza okuzuukuka ng'amanyi ali kumpi ne Katonda oba Gabulyeri agenda muwa akakopo k'amata ng'ate banneyiba banne bamugamba owaayi obadde ki so kale n'asoberwa tutandikire we tukomye emboozi mpanvu kati nengenda nga ngoberera oyo omuntu omwami nga tayagala ndage kuba awo mu kibuga Muscat abasirikale baba bambadde leeya abangi atali omusirikale abeera omu owokubiri musirikale owokusatu si musirikale abasirikale awo naye nga bambadde leeya nga beefudde nga bakyafu naye nga basirikale bajjaasi bambega kati nengenda nga ngoberera nga omuyaaye kati essaawa eyo natandikirawo okubeera ki sharp olwakadaama lwakomyewa mu taxi olwo olina ebiwundu tebikuluma kubanga wano wasuze mu maggwa saagawulira tewabiwulira nkujjira nga ngoberera omwami nga tutuuka ewaka nga ntwala mukinaana tukira mu kinaabiro nga naaba nga mpa dress endala eyakadaama nga njijjamu nga njisulamu kasasiro nga mpa dress endala nga nyambala nga mugamba enjala ennuma nga mpa ekyokulya nga ndya yali Munnayuganda nga ndya bulungi nnyo angamba naye wano wa mukyala wange taliiwo agenze kukola nyinaawe ngenda okutwala era yambala tugende nantwala nga alinayo bedroom endala nantwala era nga naye waliyo omuwala omulala Munnayuganda nenangamba ogenda kubeeranga wano paka olwatuuka obuliri nga weebuli toilet mweri bathroom mweri ekifumbiro mweriri buli kimu neneebaka mu nnyumba eyeewuwe akutute mu nju endala eriya yemu kati tutuuka nga neebaka neebakanga leero nazuukukanga leero si lwa mande nazuuka lwa kusatu lwaggulu katono nnyo weebaka ku mande ozuukuka lwa kusatu olw'eggulo ennaku 3 naku 2 n'ekitundu olimbuliri tozuukukanga naninga gwe baali bakubye California olw'ensonga mwezi ennaku tewasisinkana Katonda kunyumyamu kituufu naye nga by then nga sinava mu kiyumba nebakanga luvannyuma lwa ssaawa 7 ogw'ekiro nga nzuuka ssaawa 10 buli lunaku okumala emyezi gye wamalayo tugende tukontinuwinge wano kati ndooza kwe kwebaka ennyo nzuukuse nga sikkiriza nti siri mu kiyumba kya Muwarabu ngenda otambula okuva ku bulyo ngende mu bathroom nga sikyasobola ate nga kiki ebigere nga bijjuddemu amaggwa nayavula bwavuzi nga tokyasobola kuyimirira nga tosobola nga nebagamba nti dduka nga tosobola kuba jjukira naddukira mu ddungo nga muli amaggwa kati nenjavulanga bwavuzi mpaka lwe nawona bwe mponda bwe nti eyandeeta oyo omwami mwennyini yajja n'aŋŋamba nga naye gwe ssente zange zigenda vaamu nga bw'ofaanana nali nfaanana bwe nti ng'ofaanana bubi tola nti ndi chocolate naye nga gw'oli mweru okiina kukala gy'oli musaawa eno gw'oli mweru kunze bwe nali nfaanana ebyaddala munnange nga ntunulanga nga naye gwe ssente zange tezigenda vaamu nkoze loosi y'amaanyi
nemubuuza ate Rosi kinanga kati gwe ngenda kujjamu ssente mmeka ate nangamba eyakuwadde namba yange teyakubudde mulimu gwogenda kukola nemugamba simanyi teyaŋŋambye nangamba ogenda kukola ogenda kwetunda njagala bukadde 3 luvannyuma lw'emyezi 3 naye gwe nga bw'ofaanana esente zange zigenda vaamu ddi akwatulira amazima amatuufu nti ogenda kutandika kwetunda kola bwenti nemugamba ogambye eki naye kati nga gwe bw'ofaanana sente zange zigenda vaayo ziti kyokka ng'abeetunda balina kubanga banyirira tantaddeemu ssente atandikiddewo okunjerega wamu obulamu ne bwongera okunnuma amaggwa gakyakuluma naawe obulamu ne bwongera okuluma ng'obwongera okunnuma jjukira gye nvudde sivuddeeyo na passport ngirese mu kiyumba kati ndi ku wanted everywhere bakunoonya munnange mba nzizaamu layini bwe nti ntuusa awo ewaka ennaku 3 awo olwokusatu olwo lwennyini nga bakama bange batandika kukuba esimu nga baŋŋamba gijjeeko oba okasuula ne kalayini kaflash nga okasuule mu toyi nga nkola bye baŋŋambye wali natandika kukola nga bye baŋŋamba naye nga abiŋŋamba muddugavu munnange lulimi olu lumu mwogera Luganda ekitwawula nti musajja ndi mukazi tubulako eddakiika mmeka ate bwalwa nga ntwala ku kikubo kubbala kutandika kutunda mubiri gwo nga nti ovuze bodo gitute ku stage bawalabanya Mariam Kadaama omwana w'omusheshe ava e Uganda abadde mu kiyumba ky'omuwalabu akitoloseemu agenda awo n'ebiwundu bamutwala ku kkubo atunda omubiri gwe afune ssente wasula si wajjajjaawe wensula kakadde kamu buli mwezi gw'olina okkeesasulira nga kava ku mubiri gwo bitundu bya kyama toyongerayo eyandisivinze oyo mwennyini taxi nze yagyesasulidde tiketi si ye yagyesasulidde balina kye batugamba mu komenti just yandabidde awo nga bw'onooga nti nonze omuyembe nga guvudde ku muti ne gugwa naye nga otwala mu katale nze manye ebbeeyi zengulangula ofunye nonze ku kkubo mbadde mpitawo naye ng'akusaba obukadde 3 bw'olina okukola myezi 3 kitegeeza buli mwezi olina omuwa millions 10